kakati awo wonna akantu kanye kali muno akasambi kagwa kati bakalaba bakalwanyisa bakajjewo anti nakwata bukwasi ninga bafudu soja wansi wemmeze nga bafudu soja de bakoze batya abo bonja bakuwa mu full swing jasoka nkuwa basango manko basimati waya yabala bayita bani nkuwe naboza tebe bali tofaayo bebera kuwola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza era tukwebaza okubeera ng'ebbanga lyonna lyonna olaba emboozi ze tujja ne tukuteerayo ate n'ozongerayo ku muntu omulala. Ku mulundi guno ate sirinzekka ndi ne Don oba muyite top boss saawa zino ate akwatiridde ndowooza katugambe ba socialite bonna ate omugugu gw'okubeera nga ekya title eri gye bagamba nti money bag bagireka ne bagyetikisa omuntu omu nkyagiranga mbakwatiriddeko gwakwatiridde ekisaawa ekyo saawa zino. Adoni mbadde nsaba obuuze ku batulaba ku Blaze Media ate tusimbule abatulaba ku Blaze Media mpitibwa Don Christopos. The boss is always right, so mbagala nnyo ndi wano okuba ngenda kunyumyawo ne muganda wange olugendo siwe kiri sure. Adoni okusokera ddala kankukuliseeyo okuva South Africa kubanga nali sifunanga chance ate oba oliawo okubeera nga tunyumyamu n'okubeera nga nkukulisaayo naye ensi yategeerako nga wali South Africa ng'ogenzeemuko mu kalitu naye baategeera South Africa wokka ne UK wave UK South Africa yes. Then nobanga okomawo ate nobanga atokomyewo oli ndoza nga atali nawo nokomerawo mu maanyi ag'ekika ekyawaggulu tubirabye byewakomawo nabyo byokoze ng'okomyewo alhamdulillah. Olugendo lwe South Africa luno omulabiro twagala omumenyeremenyeremu okuva lwova e UK n'osala nagenda e UK nabakyanti bange bentambule nabo omayinza bakyanti bange ntambula nabo kati bwenve UK nfuna mukwano gwange omu leero sijja mwatula but time bweneetuuka njakola ki nja mwatula ankubira nga Adoni byemugandi eno kwedi nalina visa kyalimu mpulaani gyagenda kulambulako South Africa because ensi ngitambula ne South Africa mbadde sigendangayo so bwankubira nasalawo ninnyingi ekole ki nsale busazi ngende natuukirako owuwe for 1 week nze njagala nnyo ebintu by'okwetongola naye n'ebyokunoonyerezaako bingi mu South Africa nga muna business kati nga kineetagisa okukulungulayo omwezi gumu kwemeka so nga sigenda kubeerawo gwe Blaze Media nga nina okubeera ewange so nfuna ennyumba neteekamu buli kimu ntandika okubeeramu. By then ffe twabeeranga wano mu Uganda abantu abavanga South Africa twabawanga ekitiibwa nga n'oba olina muwala wo mumuwa n'omugamba muwase naye bonna abali South Africa si bonna kuba nsobola okugambayo abantu abali Rio nga tebawera abantu 5 okusinzira gwe ku research okusinzira nze ku research yes n'abamu si mikwano gyange naye ngagamba nti ono omuntu ali Rio kwanga omuntu okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi South Africa kyalayisi okuvuga ey'ebbeeyi n'omuntu okubanga bo balina olulimi lwe bayita omuteeja yaliwo oyo ye kilayanti we gwagenda okubba kati n'omuntu oyo ng'ayimiriddewo ku kilayanti kyanjawulo era kya mirundi ebiri kati nze natunuulira abantu e South Africa tebabeera na 5 tulinawo King Shafik King Shafik nja kuwa ekifaananyi kye wano musajja ali mu transport n'ebintu ebirala byakola era ng'obulamu bwe obubeeramuko naawe olaba ng'obulamu bulungi tulinawo Kacha the bank naye olabeera mu bulamu bwe ng'olaba obulamu buli oke kati tulinayo ate abaana abafeekinga obulamu nga ye obulamu bwe abutambuliza mu kufeekinga kyantwalira akadde katono nti bo bandaba nasangayo kopate ezaaliyoko waliyoko muganda wange yabadde yaze kopate gye wayogerako yaliko King Saha yaliko King Saha waliwo yaliko King Saha waliwo yaliko Lili Puzzle kati waliwo n'eyeryato kati ovuki nze bwembeera waliwo mulika Doni ali muno
ya buli omu abategera nti gundi kati mwani kwani bwe nagenda e UK bana Uganda abali e UK ndo chaba to enako nga bisa to kwanga tegede nti era abatonto nwe na meeting ako nemba meeting era bampa reception ennungi teri kunyumirwa kana nyumirwa UK na buzibu nasanga South Africa kutegerera bulungi era nze nsa President Museveni South Africa dojifuula visa free otherwise bija kuba biki birala okusinzira gwe experience okusinzira nze kuche nalaba waliyo abaana ba Nuupu bangi nze kye nali simanyi kubanga nze ndi muntu wa birala sure bw'omanya nti nzize omupango gukolebwa ku event yasooka yali yaliri puzzle naye omupango ogwo bwe gukolebwa ne event manager oba organizer yetakimanyiiko yetakikola ki takimanyiiko nti Kadoni Chris kali wano ne ka state agent azze kutubega kali nyongero bategeeza musula bubi mulya bubi South Africa baba begeko ki ontegedde bulungi kati bate beba malo okupanga oluko olwo abavubuka abamu sigenda kisanyo ku Nuupu wadde bali bambadde obukofira bwaki bwa Nuupu tugenda abasobola obwambala nga si ba Nuupu tumaliriza nasasulira mu budde kuba liri puzzle musajja wange kasana olenga puzzle yalenga puzzle ke vamba yaye jango osule wane wange era puzzle yakola ki era yasanyuka yasula wange na postinga nga ali na Don Chris kati tugenda ku show bo bennyini balinamu n'embeera abo abaana bali aba South Africa okwepangira police it's very easier okupangira muno oluku namuwayira kyangwe emirundi 10 ku 10 abaana bangi bali makomera nga babapangidde bupangizi subhanallah kitegeeza South Africa bali makomera nga bana Uganda bangi bayitirivu ninga bepangidde nga sigama nti criminal niyo olwokuba ono tamwagaliza abaine naye kyamwagalako oba oli awo nawo ngenda kutuukirawo bulungi bino mbyoga ne video nziina nabo yagala nsoziku kakati show yalina okusooka okubeera nga bepangidde police nga bagiganya okubeerawo saawa ziri mu mmeka saawa ziri mwezi 3 za kiro nadi ntumiza ekikomando kyange banakyekawo ekikomando yako nze neerira ekikomando naye nga goli yake ekikomando sebo nze ndi muntu wa wansi abadde akuba ndowooza wa delivery tukomye wali nga show abasirikale bagiganye okubeera mu kifo ekyo naye nga mupango then twaliwo era n'oyo omwami gwe bayita King Shafik era nanyiiga nnyo n'agana naye lwaki mukola ebintu bino kuba nnaffe n'ayomba so omuvubuka oyo bamuyita DJ Classic yali organizer wa sheeyo sajja nno mulungi talina buzibu naye Shafik nga bulamu akola bizinensi ze kubi wa bidongo DJ n'ebirala kakati nga mangu awo omusajja watu afune ebbaala we yalina okuteeka akyuse ajje wabadde ateke wala ntugamba wonnawo ogenda tujja kugenda kubanga nze nabagamba ndi muntu wa entertainment era ne wana Uganda tukulabe ebbanga lyonna era okyali kifo si kirungi naye abantu bamusapootinga ne bategeera n'embeera ntubeera kati olutalo luvaawa tumaliriza tufuluma tugende mu kye tuyita after party nga bakyapiiri nze nno mmanyi ngenze mu bantu abategeera bannayuganda bannange tuli mu vibe that is it naye nalina security sibu nalina security nga basajja banfunidde abakongo n'abazungu babiri abankuuma abakongo babiri n'abazungu babiri nga bonna balina ate nga n'emifumbi kuba babawunsa beeri golonda nti gyabawunsa wa mmundu oba wa mukono kanena babawunsa abali oke kati King Shafik nanzigalya mu motoka nga abasajja beekumye wedoni tuwe sente oli ku sente za gavumenti nga bwe yampadde sente ye nga we bakulaba ddingo osembereganye nabo njagala nnyo basemberera ne basemberekeka security nene kale otalo lwali lw'amaanyi Shafik nanzijawo ne tugenda nkiteekenga ize nga akyeka abavukade baagalamu ku pochi era nabawaayo kaawo ze nayina nange nga ŋŋenda
ya King ngetuuka King Shafi King Saha era bwe yatuuka nkubira ngamba muganda wange oliwa muganda ndi wano biki jangu ndabeko nga njivuga nkola ki ngendayo tubeerabeerako awo tukuba vibe biki ngona ku lutuuku lwa pati era nabeerayo naye ekyanneewuunyisa kuba buli kimu nali nkiguze tutuuka ku pate natuukira mu maanyi naye tutuuka ku pate nga ku tebo yange tekuli yadde amazzi nengamba itsoke nina ssente kangule ebyokunywa so nga ate tebo yalina okubeerako kati ntandika okuba nga buli weetaga tutuma takomawo ngenda okuzza amaaso nga mbala abagiye amasimu ontegedde kulabisa ninga gwe naye tukole ki tuve wano era saa ndowooza yampitako buyisi twayisiŋŋanye yalina mu mmotoka I think samulako ng'ayimba kuba yabwe yamala okuyimba nanko nimugamba kibadde okunjokyesa ku tebo tebaateekako byakulya tebaateekako ne bwe baweyita be batuma nga buli gwotuma tadda bakulabise mbu oli ku tebo tekuli yadde amazzi amakulu kugamba nti kiri kye bagola doni wammwe mulabe yaggwamu netufuluma netuyingira vaani yaffe ntukola ki politics nga wamaanyi tugenda era wonna nze nkyacheckinga easy kuba nali mpakisiza ku Da Vinci nga we nasuze kubanga nze nayinanga omuze nga baba balina pate South Africa nsula mu hotel Da Vinci genda oginoonyerezeeko nali mu apartment Da Vinci nga mwensuze ne bachapiri bange it's very expensive kati wetumaliriza nenvaawo nenzira ku hoteli ningamba ndete omwenge ngunywere wano era omwenge nagunywera ku hoteli bikino okulya kati maliriza nebaka waliwo party endala kanaluzaala bino byonna mbyogera organizer takola ki ye aba tamanyi nyini event aba tamanyi pozi nga nkyogedde bubi naye aba takola ki aba tamanyi yali white party yali ato doze yasinga no saturating nga wane Uganda ne poster mwazirabako nga bagikola nga bampita nga njisasula kubanga kwazi si muntu wa beef ekisooka basooka ne bakuteekako embeera ku pate yasooka musenguse muze mu kifo ekirala mukoze pate eyokubiri bakutaddeko embeera n'ebyokunywa babikubidde mukokola biremekujja neggwe era okyali mugumiikiriza nze mandi nabana Uganda banna ngamba we bati bavubuka kati wenzulire ekituufu nti nalina n'okufa ku lyato kuya kipate esembayo wenazo nti nalina okufa tutuukawo doni azedene najja nekyali wange kolo sajja na security ninze mwennyini alina security naye nga tebamanyi ti naki security nga tuyingira eryato atandika okwecanga ku mmeeza yaffe nenegaayo bamuyita Mweruka kyali wange sokwali kuno yakomawo naye naziina atubeerawo nga twecanga kumbe waliwo gaayo erinnya ndyerabidde mbubu yali ayingira yabagamba mpuliddeko mbu Kadoni Chris kagenda kubeera wano tulina okukalabisa kati nze nno omusajja wo sikola ki simanyi twecanga eryato lyali ddungi nnyo nga tulya mmere naye ndowooza wano mugenda ndya emmere we banteera akantu mu byokunywa kuba sigendaga nti akantu bakanteera mu byakulya kuba ffenna twalya mmere etya genda tekasuwa ne bakubegera togambe yange gye bali bataddeko yokka mala okunywa eryato tuuka lidookinga okuvaako naye nawulira muntu ansika wano nengwa nenkubawo wano waliwo nenkovu wano nenkubawo kano bwe nti kyabugazi kati nsituka yenkuba weemu gyempulira AK47 kati nsituka ne banenya tteke wano kati ndabawaawo omuntu bajjeyo essimu batandika olikodinga kati Mweruka n'omuwala omulala awo gwe simanyi balwanyisa amasimu g'abano bagabajja gaayo omu nga yambadde akakofiira kaki gaayi munene bwati ngenda nakubulya wawe namusanga oluvannyuma nengayini kati ono yabadde akola effujjo ng'asona ku boys quarter otegedde kakati awo wonna akantu kange kaali muno akasambi kagwa kati bakalaba bakalwanyisa bakajjewo anti nakwata bukwasi ninga bafutu soja wansi w'emmeeza nga bafutu soja tebakoze batya ka Mweruka kwe kunkwata kumuka nga tukole ki tuyitemu katuyitamu tuva ku lyato ekibinja kijja newe wunye sina kye mbakoze
awo nano obutwambu nyodde simanyi nti n'obutwambu koze eki mbonywedde tugenda ku moloka yaffe ngenda okulaba bajja naye kuba amasasi amalala 2 mu ttaka ne baddayo kuki ku lyato then mweruka nanzijako emmundu akiteeka mu bbuutu tuvuga ntukola ki tuva tugendako oba kubanga toyina kantu baali bajja kumpisa bubi nnyo kati tugenda ewandibadde after party ona ngamba mayi tunoonya organizer wa shenu bino byali tebisuubirwa ngenda okutuuka ku party eri ey'okubiri nga mpulira njala genda wange bakolwa katoka naso okukola ki okuŋŋonza nga ngamweruka omanyi nvuga tugende neebake kuba nayisize na mmotoka yange musajja tugenda nvuga ntwala waka n'okutuuka okuli waka nayisitegeera naye babuti buli obuto oba butambizi oba butaki bwine engeri gye bukutta mpola mpola osobola okudda engu n'otulanga kati ayina oddamu era n'ozikira kuba kyo kye naliko kati mweruka akeera ku makya jankonkona ku luggi lwange olw'ekisenga nga munenze kaŋŋende ewaka ngamba ankyapoye mpulira ndi mugonvugonvu sitegere oba angova biki nga yavuga mmotoka nga agenda zikoona ssaawa 7 ngenda okulya sikyategererako ddala kaŋŋonzereza ddala nga njiyingira angenda mu ddwaliro ebyayeri bya kizungu nnyo dokita wa appointment ne nalaga omusawo nti ndi bubi nfa appointment bajimpe kati sebera bya kibbi bakwongera mu sente ningamba it is okay appointment ne bajikola okusembeza na appointment awo nyini okunkebera nga banga bampadde obuto kakati treatment yatwala weeks mmeka 2 ngobeera awo nga bwe ntudde bwe nga ntunudda bwe nampulira buli wamala ke kakasera ko malanga tokola live nga ke kakasera ke mala yes maliriza mweruka ngambo manyi wesonyo pate za wano bana abantu bagala kola ki kutta wachi kati ngamubuuze le kibuzo mugalwa bandi badde banzita sibayinaako buzibu sibamanyi sigama nti babadde mu banga n'okubamanya sibamanya mugalwa bandi badde bankola ekintu bwekiti ngamba balowooza oli state agent ozze kubabega kati yaŋŋamba ekigambo ekyo ne ŋŋamba okay kati nekimanya nga okay kati bannayuganda mwenna abali wano kati tudda ku mukyalo oli eyampita jangu okyaleka South Africa biki kati ngenda ngule Range Rover biki tubala sente blabla Range Rover eno waliwo endala tubala sente biki kati ye yali yazze Uganda yenga simanyi nti yazzeewa Uganda kati ebintu byeri by'abazungu ekintu ekigula na cash nga bino ebyano Uganda omugogo gwa sente n'ogula bya transfer kate nga sirina akawunti yansi eyo kati nga no cold zone yandeese wano akawunti ye nkolere oketegedde nga sindika sente obukadde 10 kumbe yali wano naye nga tumazina kukikkanyako mugaye munnaye nsaba kwesa kwa account yongule ebiki byonna ne biggwa bya online byonna mbiyina wano nja bikulaga ne bamugamba n'omugamba banga account yo kuba yamana n'abagamba abazungu abo n'abagamba siri mu Uganda nazeyo mu nsi yange naye nzija kane bamugamba kwata passport yo okole video era nakola video just nze ndi ku muntu ali cool kiba sina kye na posting nenga easy kasanja kudda Uganda tujja kwabalagana ne bwana akole etya South Africa siye waka wano yewa kati tumala okuteekako sente mukadde 10 mu dakiika 2 nategeeza sente bazijjeeko ba aka kati South Africa gyenjogerako kati bahaka bajjeeko sente eri ku zero balance nitumubuuza ekibuuzo bo ba aka babaddeawo nga balinze oteekeko bo bajjeko in seconds just edakiika ngaaga nenga chaliwo nenga mbu yeita chaliwange so waitawo ennaku ntono kubanga n'omuzungu oli omanya nti banzibye angamba manyi bakubye kanaye ntunze moloka yange ngenda kongerako sente then ntikke motoka erejje kati angamba manyi kitufu bakubye negenda so kanzidi wakanga sibitegeera nene mplayinga cool kate ene yevuga speed oli kubanga twali Montana kitwale ntubera ku Nikani nga yasula ali ku Nikani nze nsulano kana manya essaayo nani no zibanja mbulungi wa mbubi wasula enaku ziyalina okudda size yaddirako yayangu okudda mbandi awo nga ze n'aba security ayiwanga ate nali bansigaza kisumuluzo
kwa yali sewe kisumuzo ky'emmoloka ye agipakinze wange n'alinya Uber nimugaa akazende kange nga mukambwe nnyo bali abantu be South Africa bazibu nkwata kisumuzo nga kimuwa era tekyamumalira era tekyamumalira waita week emu nga nsetingide be tuyita ba Home Affairs bebaliwa nga bola internal affairs ya wano nga abasetinga awo nga banona mu nnyumba ntade kiki emmoloka yange gye nagula mbu ate nzibe subhanallah kati ye South Africa gye twogerako soke kana kakomando koyita kakomando kakomando ngenda kulya ku komando wano nga kuwagira ku muganda wange Namiro manager Namiro Pilao Man City ndi ku interview kamalize kubire mugagga atondekanira ndi ku interview amale kubire kale gwe bakusettingide ba Home Affairs olwa bagamba ki abade ikodi enfu ne bali babbi banne kwa South Africa buli omu kukyomanya ina connection gwa banaye mu security era kitegeeza abana Uganda abagende South Africa abasinga percentage ennene babira bagenze kubba ate waliyo mirimo ki kubanga bwe batoli munnansi tebakuwa mulimu either bobanga toli mubbi ng'olinamu akasente kosa okuvuga Uber ekyo kyangu airport pick up biche ekyo kyangu nente ogenda kukola bakutwale mu lusonto okole bla bla South Africa ekitakiina nga toli munnansi roba mubbi so waliwo omumamu yamuyita chairman Kibombo abiyingiramu awo biggwa nze ndi muvubuka abonyeebonye muganda wange okufiirwa is not problem to me ningamba biggwa bizanti banzibi kati olina okukiza nti bakubye kale boona owakana eri ensisi yiyo already atandise n'okupangira pangira eri ensisi yiyo wano weewuwo n'amaloboozi ge ng'alina ng'agaweza sisange n'amugamba gamba brother of South Africa mangu ddala otherwise tujja mutta audio ezo nzikola ki ku sente zino zakubyeko zagala n'okukozesa okunzita kubanga South Africa lwe kye bayita mafialism nyingi emundu bazitunda kyere waliwo n'ebibinja ebisasulwa okutirimbula so nensengukawo we nali mbeera nengenda mu kibuga kubanga nze kye nali njagala kyali tekinaggwa oba kye nali kunga tekinakola ki ali kinaggwa then wekiggwa nga kanzireeka kati before that wavayo akavubuka akamusijja naka platform wano kuba ni musajja wakabi kukko katandika okuyiga okwogera ku nze oyabba mukazi wange kumbe bakataddewo nga diversion bagive ku kiri ekya ssente kale naava mbu yabba mukazi wange n'akivaako nadda ku business nsirika kwanze nadivaiza wange yoyogolabya wangamba kimugwe kakkana tonyega sirika sanyega bampise ku live kabaata awo amaze nyini yankubidde ndikale twogere kumba recordinga namana abiteeka ninga onayagala kunnonyezaako linnya nange ebyo byonna bibaawo South Africa ogize mndoza n'omwezi nga gwali guweze mu mwezi gumu gwali guweze omwezi gwali mwezi naye n'ofuniramu challenges abantu ze bafuna mu myaka ndoza so nempalizibwa okudda akanzireyo waka nga oluvannyuma nti ntegedde akavubuka kazanyira ku linnya lyange kajja Uganda akogera ebyomukazi bino yanjala kwebaza security ya Uganda nti nakolagana naye bulungi naye tekajja kyekibi kati ne tuswama omukyala simu ne zitubuzaabuzaako ze twalina simu ye ya Uganda omubbi omufere kati ne tugayize katusirike naye omuvubuka oli essaawa yonna ajja kujjawa kuba fayiro ye weeri eri ready era yalina n'okutuusa kwoli kuba omuzannyo baagulimu wamu kuba omukyala ono bwe yajja n'abawa mu afeya yalikodinga ate kali akavuka ne kapostinga mbudde ne bamukwatiddewa kituufu yalina okutuusa kati yalina okuntuusa kwaliwa kwoli so kakati ekyo nga tukimaze muli ku bantu bano ab'e South Africa mwe bumuyita abaki abasama era naseka nenganiro kati bano ddala bano basamaavu kugambye kekali ke bayogedde kugambye South Africa abantu abali mu real life balinga batano n'obutawera South Africa yonna abana Uganda abali nti bwabakala akasente yakakubamu ali okay kyekyo kyewagambye nti wajja Uganda tasobola sukka myezi emeka kale n'ebiyita gisobola
bwemba mulaba gumogo kubinabula kitoro tuve kuba n'abasoma be Sweden nti omusoma we Sweden asobola kujja ne dollars asobola okulongula emyezi ena wano teri musama wa South Africa asobola kumala no myezi ena ekyo nkisaako ne sente nga we South Africa wali olana we Dubai asobola musinga okujogera wane ngate oluuso we Dubai asobola ofuna akamu abiri oba akamu emmeka otegedde bulungi kakati abo abaana obulamu bwabwe bwe buno ensi ziye zaakulaakulana restaurant niwe bayalaise ebeenyirira nkakudiremu amagezi gaze kaddemu restaurant mwetuli emmere niwe bayalaise ebeenyirira ebbaala okulowooza nti ya bbeeyi yes ebbaala tetwandiisa akabaala k'okukyalo ebeenyirira tumulaba amabaala ga bbeeyi gwe mundowoozayo kumbe ya layisi nigo omulaba amabaala gaki wano mu Uganda tulina ekintu kyetundoza era bwavu oba oli awo nti kefusi alidde kefusi aba wa bbeeyi era kyetumanyiwa kasi babakozese n'ateeka bukefusi buno n'ekibaketi n'akireka ekibaketi n'akireka batono abalina ennyumba ezaabwe ku bwabwe nga nze bwenjirina okugeza olaba rumu eno nga bweri bazikola muziyita A&B full furnished nga yakamu nga kitundu kamu nsamu naye ng'erabika bulungi kati wajja muno neyesinapinga mulimu entebe mulimu TV vubuka oyo b'omuwala oyo yakikwata kumba apangisa fully furnished ate yakoleramu era bw'aba muwala era bw'aba musajja era okitegedde wasula mulimu abazanya kyetuyita bo kye bayita smart bakera kwambala kwekuba wuwoowo funa moloka za bbeeyi kunoonya bakazi ku moolo kukeera kunoonya bakazi ku zimoolo ab'okubba kugambe tusobola okubala tubale Zali ali mu real life ajoga wano ne tafekinga tubale Kasha the bank tafekinga ali mu real life tubale Shafik temumanyi na mumanya nnyo kingi Shafik oyo ninga jali yogongambye bwali naye yes ku package mali ko package twaliko yes ne tafekinga waliwo omulala guy linya linvudde mu mutwe naye ali mbulamu bwebwo kati bana abavubuka abasigadde be mulaba azene kimoka kiriko gipi amakulu atulaba ku Blaze Media Don Chris batayogeddeeko okusinziira ku research gwe yakola mu bbanga lyamalayo n'ebizibu bye yafunirayo gwabata kwogeddeeko tojja n'otulimbira wano e Uganda ate era wendi Allah okitegedde benjo nze Kasha simusinkanangako Kasha simukwano gwange naye no Kasha namusinkanako omulundi gumu tetwayogana dedde kinkabiri Don Chris awayo ngali kubwanga ali ku business nage twali ku Hotel Da Vinci kwe namusinkagana negwe okusinzira nti sendo badde nazo kyango detecting anti ona alimba kati kagereze okwana omwale South Africa ngoli muntu mufunyi amanyi obugaga bwa mirundi esatu kati nakyo kankigambe bana Uganda bakitegere bulungi tulinayo mufunyi taba mugaga abamufunyi tulinayo munonyi naye taba mugaga abamufunyi kati tulinayo omugaga wa assets bebagaga bafe tulinawo wane Uganda bamanyi bahamu bani kati omuntu omufunyi abakushua nti enchaja kufuna n'enchaja kufuna niwezigwawo leero kati omunonyi taba kushua akeera kunoonya tamanyiddiwe kinaya okategedde kati katagweze bameka gwatulaba ogwawa omufunyi tulina omufunyi omunonyi n'omugaga wa assets enchaswadde ejja kujja omunonyi tamanyi oba ndifuna naye akeera kunoonya then wabawo wa assets era omunonyi bw'afuna yo aposinga ekibaketi kya kefusi olwazifunya akubye Uganda ajavuyimbemu era bakyetegekera okuva January to December nga anoonya agamba singa nfunayo omuntu gwenkubye bukadde nga 2 ate oyo asobola n'okutta tuvuga mmoloka yabina ogirabye wansawo naye nga yanoonya 2 yajje ne ka open roof keyaguze landi emitwalo nga 2 eza landi ene zitowa kyenkana kiwo gikomparinga ku Uganda ezitowa kuba landi emitwalo 10 gya landi girimu milioni ya Amerika 2 agawa no kigeza wabaguze ekyo open roof kye milioni 4 ezawano najeta najitema ati Allah najoga namba plate eyerinnya eya gipi ya raisi nnyo kuyawano kuyerinnya eriawo eyerinnya kubanga eyeri emala wakakadde akeri oba obutakaweza singa oba olina connection eyawanira mukadde 2 mu 2 ko 2 yeah sure kigeza nti omwana ataddeko nampita erinnya ewawano
era abawa ddala okusinga aliwa kanasooka saakaawo erinnya nasooka atuuka wali eri makine n'agitema naye nga bw'omugamba nti kale ye bani gwe nagendako ne competition twali mu bbala eyo ekolola eyo balina ogwo omuze bazza nti wano nze nina tunda kano kamu ninkompitinga nayo n'otakamala nawo ate nkya nenkazaawo ontegedde kati tulina gye twali eyo omugagga omu we South Africa kamumwesonyiwe sijja mumwogera nye naye nga namuswaza kuba wano e Uganda era nze ensolo yaawo kkiriza obagaana nze ensolo yaawo kati namutuwa ne muganga tomanyi tugenda kunywa kaadi si cash tukolewa ya transfer cash tumuleke tugenda kunywa kaadi ate yanywa mmeka naye ne mugulira ate ng'olina n'okugulira omunywa we mugulira bwe tugulira naye nga tusaza buki swipe n'akawunti 3 neya properties zange neya company nga company neya real estate nga ya account neya company nga company nene y'omuntu ng'omuntu nga Don Chris kati nyiza n'okubuuza tunywa kati wakwata kweriwa account 3 zonna zibonze kana mugambo manyi namusanga yo kololo oba pakaita kasiki balaji oba yeyo kasiki eyinza oko manyi zichaka yanyo kololo ya na nefa sinangambo manyi tubambe mu wane mugate wali kamera twirabise ku maaso nga ndaba okula era tusaze busaza card nine ya kolodi tusaze tutandika bwe buli siti batutero labanga bufulumye enkeera nti omusajja yanywedde milioni 8 nga kali siti kakomeno kavuga so abantu bamwe abe South Africa ate namwe bana mwe South Africa munna Uganda ngaze okusaba tomufuula advantage bafekinga obulamu gwe kifaananyi kyobadde omulabiramu ku social media ne bwajja wano osigala omuwoba obulamu omugagga yali omu e South Africa Semwanga nga waddala nakati obugagga bwe bukyaliyo ontegedde nkufuna bulungi Ivan Semwanga yo mugagga gweyogeddeko namba 3 wa asset nga ne asset azina munsi etali yeye ayina ebyo bugagga bye okisegedde Zali the boss lady oyo Kacha Kingi Shafiki ndirayo batano benagambye ono okutano kyamwerabidde okutano ono kyamwerabidde kati abasigadde basumbuyi kati mu batano nno okumanya bakendedde kuliko ne yafa kitegeeza namba kati kuliko ne yafa nere yafa yaleka ebyo bugagga abalabi bakyali ako amakulu ki yali omugagga kati South Africa awo omulimu ogusingawo okuba emirimu giringa esatu abaana bano gye bakola ate sandi bogedde wabula kasaba ayingizamu okwagala otwala obulamu bwange kubanga kiralamu banziba bulijjo ekyo kirina mu nakati bakanziba tulina gwe tunoonya ali awo bayite waggulu awo milioni nga 2 nakati bakanziba so ekyokubba kirina mu ekyo mu nsi yonna nti oba onzibye but ekiyingiramu obulamu birala nze gambe nanywa obutwa nga simanyi ale ne bagattako n'okwagala okukuba wansi kati nga basetinze bali awo mafia mbandipotingire ddala so ati bo basobola okulya akasente nga teri abakola ki abanoonya so muganda wange bafekinga obulamu bwaba mwana bwabuwala omutwalako out womulabira omuntu omufunye omuntu wa ssente sina budde bulikodinga lusaniya lwe olabirawo bwakola enjala bwakola enviri nakola atya nagendako mu restaurant ebe nakola atya kubanga apartment zeeri ziri modern gwenjogera modern ziri ku mulembe oba ku mutindo tugamba ogw'ensi yonna nti osooka nalaba wayingira bwati bwabanga alinamu akamotoka ke kubera tebagaba looni motoka gyeziri neza layisi kati wegamba nti nze nali ngula Range Rover Sport ngene ya manyina ze gundi dana nga njigula milioni 12 eze Uganda nenga ate wano bagiguza ebina ontegedde bulungi kisegeza zala kisegeza omwana asookuba ddiiru ye n'agula emmotoka ye ennungi nalyoka avimba kiri okay naye ate mulimu bano ate kyenazuula bonna mulimu abana basula enjala bano
be basinga okuba n'obuzibu obwo ku bannayuganda kutidde kati Gambia yali anzitira ku lyato namusanga wa Kasimu waliwo gaye bamuyita Kasimu ali awo naye akola mirimu gye wa delivery nuna bintu Uganda n'abitwala Kasimu twaza ntwava no bityo ng'asula Kaboys Quarter era bwe yandaba Nenga wano kulyata zavimba yamba danti amata ate nanze nali nsinze mu day mu video ezo muzetegereze ze nali nsinze okwambala engoye ez'ebbeeyi n'engatto tenga sibiguze South Africa oba engeri gy'oboze nga balowooza mb'ogenda kudda eno otugambe like nti osobola okujja mu community y'abantu abo ngeno batuvimba ffe abatagenze eyo ne bagamba ono kazze kino ekya state agent bandikipaatiikawo nenga oluusi bagala kutta oleme kudda tubuulira mazima bulamu bwe baliving oba oli awo naye ekyo si kikulu nnyo jase batya kuswala batya kuswala ate asande byogeddeko singa tebankolako lutalo era wandirese ebyama byabwe kuba nina platform sookola live buli lunaku nga anjogera kwa bugoza lwaki sikyogeranga kiro maze kimbuuza konzize kintu nkita kati abo baba bafeeri yatumi wemanga nsurvivingira Uganda nga ne Uganda yange njiwo omusolo ku business zonna zenkola zenkubalidde nsasula omusolo nkozesa abavubuka bannange abasukka mwaga gosobola okulwanyisa nze Chris ne bali abavubuka obalekedde ki bataano it is okay nze okunwanyisa ne bali abavubuka n'abakola eyo majaani bawerera ddala abawala n'abalenzi Skype niziyo kaina abakozi 9 nga tobazeeko bagirirako bbali ontegedde kati ate abakola mu estates abali mu field abapima abakola biki muli ne babulooka mulimu nze ogenda kunkuba nja kukkiriza nti okoze eki naye ate bali ne famire zaabwe kitegeezo batoyagala mu Uganda kati gwali South Africa gwe tolina kyongamba kubanga already wabamanya gwe tolina kyongamba kati gwe tolina kyokola ki kyongamba no kubanga gwe tolina dde omukozi alya ku kikumi kyo nze Gambia wano buli mwezi nina ofulumya ssente zitakansi wakati 100 kusasula abakozi bulango biki 100 bw'obala omusolo gavumenti yange njiwa omusolo gwa ssente ng'ate nze wendi wano sivuddeewo era nga sigenda vaawo wano ennyonyi zirinya zo zirinya buli nogenda n'owummulamuko n'okomawo kubanga nze nva mu famire ennaku ennyonyi tetuzirinyangako nze ne mu famire yaffe kino nga sikikulimba nze nsolinnya ku nnyonyi ntegeerekeka etali emu kwana akanya ennyonyi ziwera 36 mu bulamu mu nsi ate ez'enjawulo so muganda wange tosanga ng'omusama noga nafunye omugagga wange ekyo kireke amakulu passport eno etubuzaabuza nnyo ebabuzaabuza nnyo nze kati nze sobola okugira passport yange nti nsigazaako obutabo 4 pages 4 kigeze natya n'okuggwako kubanga nze nina n'omuzeeye ngamba kira nti azayagala agenda Sicilies nga sigendangayokko kangende naye Sicilies kubanga obusobozi obulina ninga nekira nti wange wa Sicilies kati passport yange sigaddeko empapula me kati gwe owe South Africa obadde okimanya kano kategeere leero obadde okimanya nti abasinga obungi South Africa baddira ku kituyita go back kyekiriwa go back kipapula kikubwa gavumenti y'ensi eyo nga tolina passport obanga visa yo yaggwako obanga oli mu overstay ne bakikolera passport yo bogirina naye no reporting anti yabula kubanga obeera oli mu overstay nti tuyasobola fulumansi nodda kati wali kyopula ekyo kibaweebwa nodda abasinga obungi wano lwaki bayita wansi bajja na moloka zaabwe wansi sigamba nti tebajja mukkiriza kubanga wansi kiri rayisiko ku waggulu si mu ssente mu kusumbuyibwa kubanga nze ayise wagunyinza okuba ndi kipa ko nayise wansi kwayise wansi ateekeramu ddala kuba nze wanjagula katiketi nkole ki nzije n'abasinga obungi ku bo be mutya ng'oggyeko bano benkugambye era bayita wansi nga bagenda tebalina visa kyentegeddemu nti teyandibadde ng'ayita wansi kubanga walina expense anti ate mu kugenda era talina visa era ayita wansi talina ssente za visa in fact ssente ayinza okuba ziina South Africa esaba bank statement oyinza okuba olina bank statement enfu nga tebajja kukuwa bajja kukuwa dinaayo kati ngaba ng'alina ayita wansi ne bayita wansi era abasinga obungi okulina akakavuka kegambye kayita mu baasi wansi ne kayingira South Africa kanako ku muzigo
kaita wansi ne kayingira South Africa. Zimbabwe bla bla South Africa. Either soli nyawa ni nyonyi ne kutusa Zimbabwe because tuli visa free to Zimbabwe. Walina osala. Byonna babikola. Kati nze abansinga kyoyo. Tayina kubanga kati ebibyo byeyogerera tewetagade kujja tunnyonnyola nti kino na kino na kino na kino. Thank you. Secondly, you employing more than 50 people. Atenga n'okusukkamu kati guno omwezi gwakaggwako gwe tomanyi nze naakasasula ate nga nkyasasula nze sasooka nakkiriza nti ndabika ndi w'amaanyi olunaku lwe nayingira ekibuga kiro zaali ssaawa 2 Lwasatumurumu twali tugenda ku Sheraton saawa zaalinga 2 awo abavubuka simanyi engeri gye bandabamu ne banjiikira si mu bubi mu bulungi excitement n'abantu abalala benze nsinkagana abo abanene mu gavumenti abantu ab'ebitiibwa kati zino invitation ndozo ziraba Don Chris wow tegede bakuyita wano bakuyita kibayita ekitiibwa gwavudde South Africa bakuyita wa nakulaba ne ku party ya Jasmine yawe era nali invited omukolo ne guweebwa ekitiibwa n'emikolo emirala mingi nga ndi invited nempisibwa bulungi awo era mba nkyali wabigere abantu bano abe South Africa olowooza kwa kati gotambudde kato obayingiddemukko n'osomamu yes n'otegera intentions zaabwe ne bali bagala okutuusaako naye olowooza lwaki Munnayuganda oba omuntu atali gamba nti akaddiye nnyo ali desperate kwa waliwo emyaka gy'otuukamu n'obeera desperate nga tomanyi oba onaasobola owangula oba okufuna ekisinga mu bulamu lwaki olowooza bano baliivinga obulamu obwo obw'okulimba ate nga bakyali bavubuka bato anti baagala nnyo okugobererwa nga nange bwe ngobererwa jjukira wano mu Uganda obwavu bungi mu Uganda obwavu bweba bungi bambi abavubuka bagamba banjambeereko nga gundi oyo njambeereko nga gundi oyo kiva abasinga baferedde nnyo mu bwe byaluminati nze South Africa nyina nasanga ba Don Chris balinga 10 mu fake account nga mwe babbira abantu nenga babba bana abaana abali wano be basindika sente ate bambi mitwalo 610 asindikiro oli yagenda okunoonya sente okisegete when asinze nengamba nti nsinzira ku platform yo nsaba President Museveni enteseganya ina ne South Africa za visa free tebatuwa visa free kubanga abali eri tusigale ku visa kirala Museveni musabe ekintu kimu waliwo enteseganya balimu ne government ya South Africa ezokutuwa visa free nga we tugende e Rwanda nga tolina visa nga please Tata Natasha President Museveni general tochikola tusigale ku visa tusigalawo kubanga nze kyenalaba eri kirala Bannayuganda abali eri ensi bagifuula yaabwe buli muntu alina gwe bayita kigatto means abapoliisi bano ab'okukkubo ati Blaze yakubyemu kasente nti oba oliwo ne bakusalako awo kubanga abakimanyi tolina visa kyakozesa awo njagala okubuuliza Don abasajja nga Don Ivan yes yadde yafa naye yabeerawo kakabanga nga gyali basobodde batya okubeera nga bamaintaininga embeera eyo okusurvivingira mu bantu ababi abafaanaganako anti kakati jjukira bo be basookayo ne basoma embeera ate kati bano naye ate tebagendedde ku mpisa z'abano kubanga bano ba Ivan balina ndowooza neeyisa yalinda ate balina bakozi ba business bw'otambira tebalinayo background mbi kyekisinga obukulu okitegedde nti yamanya nti ngenda genda South Africa mala emyaka 5 naye mu myaka 2 n'okubanga nina empapula ezinzikiza okubeerawa South Africa okategedde kati naafuna empapula ze n'abantu be bakola nabo nga bonna balina empapula e South Africa bano abalala lwaki bandibadde bakkuba akubuka ntolina biwandiiko tubiyita byogera tolina biki byogera oli awo ng'omwaffe yekusazeeko kanga nabo abasetinze bwe mumukwata abawe landi emitwalo ameka oba ze mmuggyako ngenda bbawayo bwezi yitamukujja nakawa asetinze ye kati waliyo abavubuka be bazizza mu bwavu e South Africa nga babasetinze abo mwafeya ne police ne bajja ng'olusi balina omuntu gwe bafeze sente nnyingi ddala waguzeeko ekimotoka ekyebbeeyi waguze ne batwala buli kimu
nosigala ku zero. We wali wosabidde president takkiriza visa free kubanga abantu bagenda eyo ate batandike laaja na kubakomyawo ate ng'oluusi gavumenti yegenda noteeka weebale nnyo kubanga kati wali abali mu makomera ne gavumenti katemanyi amakulu kati nze bano ebankwata bambuuza erinnya ne banzijako yes ne bakizuula nti ndabika Uganda nne erinnya ne bwe nkulaga essimu yange eri wano yagiina ne bwe nkulaga messages nakati bampeeza buli kyempositi nga bakimpeeza kagabere mawulire kitegeeza nabo bennyini kati ate banfolowinga kyova asaatuluggonyizibwa nti omuntu azitowamukko yandirabisa ate ngwe gavumenti ekibanamu bano babbi bawanuka bakakundi kabondo gavumenti okubamanya tebamanyi abo baba bakozi nga bwolaba tulina internal affairs wano naye nga mulimu kati bo we bakolako omukwano balabawo oluseke ngufunye bulungi okay Don gavumenti yo gisabye tusabe nti nno banakiteeka mu nkola ekyokubeera nga abantu tebakola ki tebatuwa visa free Don wagende kuba tetayina business gye tujja South Africa kati business kale biki ebijja wano bive South Africa tewali business je twalinawo evire erindo za lisho project ate tekyaliwo kate boye bajja wano ne batwale so tebatuwa visa free Adoni wali Dubai wadengera waliyo naye abaana abalekanyi bayitirivu je bali wawulira kaleekana no gende South Africa bo comparing obulamu abaana bwe balivinga mu South Africa ne Dubai oyinza rating otya era wawinza recommending omuntu okutambula kati Dubai ogiraba abaana baya abasinga obungi bali busy bakola mune mbalabanga balekana edakiika 3 zafunamu zalekanira banoonya sente zaabwe nkakudiremu bali busy abaana be Dubai bali busy oba kadama oba sekadama oba akola mulimu ki bali busy social media bagiriko yes ne bali busy okusinga South Africa kale South Africa tebali busy ngaba tuli wano bwe babeera buli omu abakusimu ye anoonya muteeja tebali busy okategedde buli omu ali ku ssimu anoonya gwakuba okisawo Buganda ali kuna apostinga waluminati apostinga anoonya abakazi ali busy kati ate Dubai oli either atabula kakaawo oba restaurant oba bali busy ayina okunyuka ate saawa 10 ate ayango tebamukwata ate adde waka oba gende ko wali mbachalibe dakiika 3 adde waka ebyo Dubai China amanye kyamutwala ayina ne golo gye yaseti thank you ne gwe nzija nkureke South Africa kutwale ku mall fune tutula bwe tuti go balabi tebaba busy obude balina bungi kyova basobola okukola ebintu bingi ebitanyuma kubanga omujjako mukuba n'obudde bungi kuba South Africa so siba mu nyumba okuva ku macha mpaka kiro akawungezi n'ofulumya emmotoka yo n'ogenda mu bbala zigalawo saa 8 kigezo olina vaayo 7 ba 6 South Africa eno kuŋŋaanyizo ly'abantu by'amawanga ag'enjawulo omuli aba Nigeria omuli aba Uganda n'abalala eyo ndowoozayo eyo ndowoozayo kati buli omu asurvivingo giyingira kyatandise kuŋŋaanyizo Dubai ly'ekuŋŋaanyizo South Africa si kituufu byetugamba ensi yonna eriko okusaba visa nga si yakugula kyanjawulo ensi eriko okugula visa nti visa ekkata ngenda kugulangule bagimpeeze ngende kyanjawulo kino kiba kyangu okugendayo eri nakati ngula visa naye eno yakusaba ate baba nakuba tebakumme bebasalawo so South Africa si kuŋŋaanyizo ate bw'ogiyingira olina okwefuga obanga eringa bw'olaba Bulaaya sinsobola okugamba nga bw'ogenda e UK tina abantu ku street batini obuddo bana bungi otegedde ekintu kyegambaawo South Africa yo so sisi kuŋŋaanyizo nga bw'okibala Adoni kyemmanyi mu kubeera South Africa mu restaurants katugeze ngenzeko mu restaurant ngenzeko mu mall ngenzeko mu katugeze mu bbaala nkikakasa bulungi nga wasangayo ko abantu nga si bannayuganda bangi reception kubanga already omaze otuwa reception y'abana Uganda gye bakuwa bali bagala kujjawo na oba oliawo okuteeka mu kkomera oba kubeera nga tolina buzito bwonga reception bw'ogiratinga ku n'ey'abalala bano kubanga simanyi oba bannansi twale bannansi be bakola emirimu mpozi n'abazimba bwe abaana abazimba nabo babbi nnyo kati bakola
emirimu emitonotono bakola emirimu emitonotono kukola mu washing bay labo otuuka mu washing bay ng'eyo oyinza ogituuka mu washing bay naye ng'ate nyiniyo muzungu naye ng'akozesa baki bazimbabwe. Okay, oyinza geraageranya otya reception gye wafuna mu bali abatali bannayuganda neeno bano gye baakuyisaamu? Eyabali yali nnungi kuba bazungu bo baagala kimu ssente, tebaagala mmanya, tebaagala era kuba kuwa yoweerokamu akalungi era okafuna. Gavumenti y'olwedde omaze ogisaba otubulidde osigire ekifaananyi nno nze era amaanyi gampedde edda we mba nga mbadde ndowooza nti naagendayo nyinza okuba nga ntandise okyusa obwanga mutunulize ewalala. Munnayuganda ali wano e Uganda amaze ofuna akatabo ke oba oli awo kyemmanyi abali eyo boogera nabo wano nti noonya ssente nkufunire visa bajja babbira bwereere bajja kubabba abaana bayala ojja mukolera olunaku nga togenderedde kyoteekeddwa okukola embase weeri wano esobya esabira online kasoba ne bank statement eri oke n'obyekolera naye bona ogamba nti ate weesigaali eri ogenda mukolera olunaku tolulabanga kitegedde naye ate era sibawagira gendayo teri kiriyo bajja battira bwereere bajja babba n'akatono koyina bakabbe oboneebone wamuwala osibire mu kwetunda ye South Africa ekitegeeza n'abeetunda gye bali ono omulenzi akulisiivinge akukozesa akudampinge. Bano abasangoma bennawulira kwa ebibuuzo tubiwulira bingi abasangoma baana bakola nti batunda ddagala bawonya amayembe magini bagaba mikisa emboozi eyo wagira bootya bageza obusolo gobola baje ekiri gobola baje ekiri nenga gye bali babikola ate babikolawa gwe bali abaana bayaaye tewali gye babikola anyway sijja besi bako nenga tewali kye bakola nenga sente zo bazifuna mu nkole eyo sente bazifuna mu nkole eyo bageza obusolo bageza obubina bamala okubba obukadde 10 ate ne bagala n'okutta ne bagala n'okunzita ssebaba abayaaye boola bali kituufu bali bagalisingawo ne bafunako ezo kati abo be baana bamwe ab'e South Africa. Ekisinza okuneewuunyisa nti atabba 10 mukazi olwo omusajja omusajja batagenze kutwaliraokubbamu organ sona gwambulago kasaazirabako abagenze kujjamu organ kusala andi South Africa totambula na ssente esukka miliyoni ya cash yenkiva bakozesa ennyo waya transfer kubanga obumenyi bw'amateeka bungi buli muntu kyenkana alina emmundu ate zitali mu mateeka ababbi ku bitaala and everywhere bangi olaba abasalako molo ne bagiggala ne babba abalimu kati South Africa kakati bwe banaakira ku makya ne batuwa visa free kyekiddako abamaffe twagala ensi yaffe muzeeyi totuleetera. Okay. Don Chris okujjako nga waliwo akatalekeka naye emboozi ndaba nga ngazi nnyo era ndowooza ate mu episode eddako ogenda tunyumiza ku basangoma abo bo nja bakuwa omufulusu jasooka nkuwa abasangoma nkuwe basimaati waya yabalaba bayita baani nkuwe n'abooza ate be bali tofaayo bebeera kubolani abooza mu bye tuyiza olunaku olwaliro Don Chris atunyumiriza ani omuteeja omuteeja ye muntu ono gwabeera agenda okubba amakulu leero naye wali muteeja kati nange nali muteeja era nakkiriza kyovola abasajjonkera ate bo ne banzijonka kyasi nga ate nze okunnuma ate kunzijonkera ng'ate nfuusa omuteeja konze kati ize ndi muteeja bakubye bagenzi ne miliyoni 10 nga ziba sente nnyingi yarabbi nnyingi naye golaba nakogga naye okyaliwo ate nga n'emmotoka ez'amaanyi sifaanana kati ye yazikuba yakyazirina simanyi anti kati obulamu bwe balivinga ewa fake life ebeera nnyo expensive nnyo fake life tosaana gibeeza okumala mwaka nti olina okunimba nina okulimba yes lwenfunyemu kasente neŋŋenda mu restaurant y'ebbeeyi awo nonja kupostinga lwaki sipostinga buli lunaku okategedde ninjala nga mu wiiki npostinga emirundi 2 olwo nafunyemu kaki
kasente lwaki buli lunaku topostinga nga tungolya otambuddeko yolya munoonyi kale n'ekirala nakano kankayisewo lumu Uganda erina emisinde ekweddukira mingi buli lwobeera eyo ng'oli mayiro nnyingi kusinga ku Uganda gwenga goba mabega oba tomanyi kubanga Uganda ozibiriza booti ng'oli bamukubira amasasi oba ozibiriza booti segenya afudde buli lutemya ebedduka tamale emirundi ayiseewo kakati kyo bagenda okudda nga bakyali mu ordinary version ffe wanedda twakozesanga ezo bayitanga big sigga abagagga bano mubajjukira ba nerwagadde namulako ng'aginywa kinene zaggwako era wano bw'ojja ng'onywa big sigga oba kataala kati ate yajjira mu ordinary version ti omugagga alina okunywa big sigga kumbe byaggwako dda sirina gwe nnumba oli najja ng'avuga hama wano zaggwako ki da oli waba avuze hama avuga 2019 oba 2020 oba 2015 so si 29 naye najja avudde South Africa akuyemu akasente ke akutene big siggo ne hama abantu balivuga bulabasi bavuga Range Rover ziri zennyini kado kyegedde kati obulamu bubaleka ebbanga ddene amaze emyaka 3 taliwa kyali mu division eri nigambe gwebakeko mu nju yonna ku lumungo gyeko amasimu na buli kimu ogazeeko ekiro Uganda egenda kwekulesa mayiro aga gwe gyako essimu buli kimu siba mu nju ogenda okudda nga Segirinya bamuzise dda ana olumbe lwawedde dda gozanyisa Uganda yeeyo kwe tutambulira so nabo sibanenya amakulu beetereeze babi bantu nno babi abaana abali South Africa babi nnyo tebakoma kufekinga bakyewanira namu ye yangamba nangamba kye twakola yanono musumbe yafa yiga kye twakola yiga nga bakyewanira namu naye ng'omubuuza kale wakimukola gw'olina ki at this time Adoni bw'oyogera bw'otyo ndabira ddala nga bifaanaganira waliwo mukyala wa bano abasajja Rashidi Lukwago something like that banyumiriza nti yagende South Africa nno ne sente alabika yali azifunyemu n'agenda baba ne abamulimba ne yagenze okudda nga nezigula sukali tazirina alabika ne ticket bamusonderedde ensondero okudda atawo situukawo yes kubuza bakutrickinga n'ogenda awo situukawo andi kati goli musajja mugeza totambudde nti otuuke South Africa embeera gy'osoma awo sikubira full figure nampa ku sente nengula ticket simukubira nampa ku sente ticket yeganye soko ntereko kati ata okulinda ate okusondera okunswaza abakusondedde nkya bagenda okukuswaza bakulabize nti kajja wano nga ticket kazirina ffe twazisonda ndowooza we bakulaba eno nga otambula obulamu bw'olimu kyekiri kyogambye nti bali bawanabbiibo nti gwe by'olivinga ate bebeegomba bye bagenda okukolerera eri bwe kiba kiganya ate akunyiigira n'oba mulabe we nawo ne Uganda tukirinawo wano Uganda tebagala kusinga naye nze wano ffena tuli bannayuganda bw'oba osula kyanja nsula nateete tulivingira mu Uganda tewali buzibu nze ne bw'ononzijonka tewali buki naye ate oli akyalina okukola ennyo okutuuka ffe kubanga gwe bw'ononzijonkera Blaze nja kujjaga Blaze nkimanyi oli neegomba kola bwoti ne bwoti kati ate oli omudongo kati nze bali mbayita badongo bo bennyini badongo kubanga ne bwakkuba obukadde 3 agenda sooka agenda aguleko machine agende mu Versace oba Gucci asooke yiwemu engoye ez'ebbeeyi bwe bulamu bwanoonya enkya postinge mu bannayuganda bewasanga eyo ng'oggyeko okubeera nti baali bagezaako teekawo embeera bano bagala kubba bano bagala kutta tewaliwo yadde munnayuganda omu gw'ogamba nti ono yajja nanneebuuzaako nkikola ntya abo bo weebali simanyi mannya gaabwe abo bo weebali bo babeera ku Wolani bo babeerayo ku Wolani abo nabo weebali weebali abo era nga munyumya tulina ne ka WhatsApp group kaffe tunyumya emboozi zaffe abo nabo weebali naye wali be tuyita abajjonkezi abo nno kakati nno baali basazeeko liripazo ng'agenda kuyimba byampaka ku Kibuli kati oba teyabawo eyo sitooli paza nkubira ku ssaawa 4 aŋŋamba dijjo sijja mwogera linnya naye nga naye mudongo bamututte
Kabala kaliyo ka ghetto munda. Nangambe kitufu wendi simanyiwo ni nyambo Jontas. Namugache msindika location. Nenzijula wano. Nenyingire ku. Ngendo tuka ngali mu kimotoka. Bamulinza ayimbe. Ninga agenda kuyimbira bwereri. Ekino kinzijukiza emboozi ya Palaso. Ngagenda kuyimbira bwereri. Eyo mboozi paza so agibawa. Kati bwe najja ne parking emmotoka. Kati bakubo lyali ko nani kola zembe na fulme emmotoka eyo. Nayimira bwente. Ninkwata wano nga kale tugende. Nankuta wano bwenti. Kati wona ne beesega nayingire emmotoka ne tuvaawo. Yes. Ninga lyagenda giyimbira bwereresho. Gomutaasa. Ne mutwale ewaka. Ere banga ne twali mala waka muga tugendeko. Paka kudda wa. Ekitegeeza South Africa okuwangaalayo yadde emyezi 2 mwezi gumu oyina kubeera na kabuli. Oyina okuba na kabuli. Oyina ne security ekumala. Oyina okubanga munyino oyina ekibuli. Sebi ne bogonvu nti simanyi ensi. Baba kumaze. Ne wakakataka okuba ne bakatunda ne bazirya. Ate ne zitakumala. Ne zitakumana zo ne bazirya. Go bayita mmere abaana. So bwe bulambo bwe balivinga. Tebagala muna Uganda munawe. Ne bamuyimbi bamukola ebyekiyaye. Ne bobani bakola ebyekiyaye. Ne si bonna. Mulimu abakola ebirungi, abakola emirimu gyabwe. Ne mulimu ababi abali solid. Gabamenka tomunyumiza. Naye nga ate bwabeera wali eri agamba tonnyumiza naye bw'ajja wano abamukwekweka. Olwo bana babeera nnyo ku social media, bakubeera nnyo ku TikTok okwo balikodinga video bakola bino. Abo bo balabako babbo ate baliwa bonna. Bangi abali South Africa bali eyo naye nga babeera ku TikTok balikodinga video bino nga bali mu bulamu bulungi. Simanyi era bwe mbuuza but blogger ndaba ali eyo naye nga bablogger. Bamusi bamanyi sibasinkananga nako. Abamusi bamanyi njogera ku bano benalabako wano naddala mu Santoni awo. Waliwo abali mu Santoni waliwo abali Johannesburg ate bo balala. Andi bewamwemu ebibinja ebibi ebibinja byeno n'ebibinja byeno. Kati waliwo abali Johannesburg waliwo abali Santoni. Naye abali Johannesburg balina amaalo mangi. Bajokezi okusinga ab'Esantoni. Kale ab'Esantoni bo kale bali mu kibuga ekisinga okuba ekinene mu Africa. Kye kibuga ekisinga obunene mu Africa. Kati bo babeera eyo nabo balowooza bagezi nnyo. So bwe bobulamu bwe tuyitamu oba bwe bayitamu. Omuntu ng'oyagala okumanya kye bayita obulamu obw'okufeekinga buba teekamu ka tiketi genda ke South Africa. Ojja kubumanya. Anti buli kyotambulamu kyakufeekinga. Osobola n'okuyita Tesla neekunona ewaka n'olikodinga. N'olikodinga. Osobola n'okuyita kugamba obulamu buli kimu baakigonza nga buli kimu kiri ku ssimu yo wano. Kasita ofunamu akapangise. Ne bwe kaba kakazi kazungu otumya katumi ku ssimu yo. Kasita oba ne zinaakasasula. Ne zinaakasasula. Ye nkunyumizeeko emboozi. Mukazi wange naye amanyi nze namuwasa. Kwe nakyali wange ntwalako mu bbaala emu. South Africa eyo. Emu abazungu n'abaddugavu ba stripper. Ngamba koze ntya okulya ku muzungu. Waliwo omuzungu eri erudda ng'atudde. Nzija ne mugamba ebigambo. Yampita ssente. Nkuddira amagezi gaze. Yaŋŋamba ayagala omutwalo gumu n'ekitundu ogwa landi. Ze miri kwesi wano. Eza wano. Gumu kitundu. Ne mugamba maisi 6. Nina 10. 13. Ye mitwalo 3 egya landi. Yampira buvizi. Nava esiridde ku nzungu. Wamugamba olina 3 ye nga ayagala gumu kitundu ogwa landi. Oli omuzungu yalina ebbina oba yalijja wa? Ate wagamba mulimu. Omuzungu yalina ebbina ne ngamba kyeno naye manyi. Kanchireke. Kankangemu wali. Allah. Mie yampita gumu kitundu. Ate era mu dakiika ntono ne bamutwala kigeze yamutwala gusasula ogumu kitundu. Oyagala kyusa mukko. Nkyuse ku diet naye nzirugavu bannaye. Sika bino kyusa ku kala.
Sika bina okyuza ku kalo nga Lana Donny Chris katumuleke naye inshallah agenda kutunyumiza embozi nga wazitumenyedde eziddako omuli abasangoma omuli abooza abo nabo sibategedde ne basimati inshallah ku mulundi oguddako mu episode egy'okuba ate ey'okubiri